Katonda atte emyaka n'abaza entengo Ronald Alimpa ebyo nno kyeyagambiddewo kasuku Katonda atte emyaka n'abaza mmwe bakasuku entengotengo ne bannange abasajja abayimbi balaba edduka kigambo kibeerawo awo mu nfo emboozi gye njagala kubeera nga nkuleetera si eyo njagala kubeera ntwogera ku Hassan Ndugga ebigambo bitandise okubeera nga bimwogerwako okimanyi nti omuntu agenda kwesonyiwa ebintu by'okuyamba ky'oba olaba oluusi omuntu ayita ku bantu ne yeeyongerayo syo n'apyanta aleme kuyamba kubanga buli w'anaayamba atajja kufuna bizibu. Amiru Sseŋŋendo omu ku baali ku lugendo olwo eyali mu mmotoka ne Hassan Ndugga yamugamba nti munnange accident eyo giraba poliisi bwekusanga gugegeno sooka okukaba nti oyinza obba gw'obatomedde. Hassan Ndugga oluvannyuma lw'okuvayo bw'atyo n'asobola okubeera nga ataasa akabenje ke yasanga mu kkubo akali mu Ronald Alimpa n'abalala abasobola okubeera nga bafiira mu kabenje ako bana balambirira. So omwali omuyimbi omukyala yasobola okubeera nga obulamu buno obwensi abuvaamu. Lady Grace yayimba amazzi ga bbowa omukubi w'ennanga n'omulala tannaba kutuba nga ategereka mpaka n'essaawa y'olwaleero. Bino nno byenkuleetedde njaga tubeere nga tukwatagana mu ngeri emu oba endala nti Hassan Ndugga ayambye abantu bano twaga tune saidi zombi kuba Ndugga agamba abantu bano nabayamba naye ate baagala kubanga bampisa mu maaso n'okundowooza nti ndi mubbi. Oluvannyuma lw'okuba nti yayamba abantu bano n'abeetikka mpaka mu ddwaliro ekkulu e Mulago yakozesa ezimu ku ssente ze ye nga bw'agamba emitwalo 40 ezo nno ezimu ku ezo ezaali zimuweereddwa nga ava ku show. Agamba nti yakubira abantu ba famire y'abantu bano eno Ragafaya n'abalala basobole okubeera nga bajja bataase. Mu kujja okutaasa ebintu bingi ebyaliwo mwalimu yabasaba okusonda ku ssente z'eddagala abasawo gye baali baagala abamu ne balaga nti bapyanta bupyansi bwatyo n'akafiiramu. Kakati obuzibu buvaawa maama Fiina atuuka awo emboozi weetandikira ti maama Fiina bw'atuuka akwata ssente obukadde 2 abuuza Alimpa kati gwe oli ku kitanda wano ssente zino nnyinza zikwasa ani ge weesiga. Alimpa agamba zikwase omukyala wange abaana ab'obuwala ne baba n'emikisa miliyoni 2 bazikwasa omwana omuwala. Maama Fiina agaana agamba nedda ono mwana muto ninaziwa muntu mukulu aziwa Hassan Ndugga mu kamera anti bya Maama Fiina obimanyi ebitaba mu kamera tebivaayo. So bw'amuwa miliyoni 2 ezo zirina kujjanjaba Alimpa then oli Ndugga alemerako nti ekyamazima tweyanziza ne abantu abalala bakyetaaga eddagala n'akwata ne miliyoni 1. Miliyoni 1 ekolebwe ku bantu 3, miliyoni 2 zikolebwe ku muntu omu. Abantu bano bonna baali mu mmotoka emu however much nti amadaala gano tegenkanankana singa ogwa kabenje ne prime minister agenda kutwalibwa ku Aga Khan ng'ogenda kutwalibwa Kiruddu naye bano era level teyawukana nnyo okuggyako amannyo kuba nti yimuli soundinga nnyo ku malala. Ndugga ekyo kyamuggyako okubeera nti basinga kufa ku muntu omu ate nga baali bangi. Tekijjawo okubeera abantu bagamba nti mwalimu akasajja ku mutima. Yes, ekyo nange nkikkiriza kisoboka naye ate n'omutima omuyambi gubaawo nti obw'obudde abantu baali basinga mmanya Alimpa abalala nga tebabamanyi kyobola buli weyabuuza Alimpa aliwa because ye keke eyo kyakati eriwo naye nga abantu balina omumanya nti baalimu bangi. Alimpa kyo yakirowoozezzaako ti bannange bo bali ku ki ekyo kiri awo. Miliyoni 2 zaagenda ku muntu omu emiliyoni 1 negenda ku bantu nga 4. Kakati ekyo nkitadde nyenze ku famire ya Alimpa bagamba nti Alimpa yayina ssente mu nsawo
Hassan Ndugga ye yagenda n'amugjayo sente zino ye yazisigaza. Ndugga ngamba ye yakwata emitwalo gyali 5 gyali jaraga faya era yamugamba nti 5 gino giraba kanjugulemu eddagala kubanze empeddemu. Wenjogera kati famire ya Alimpa nga begattiddwako omuyimbi Abdulmulaz batadde Hassan Ndugga bamutaddeko natti bagala aseseme ensimbi zeyasobola okubeera nga ajja mu balwadde mu bafu ne mu bantu abalala. Nze kyendowooza ki ekyali kisinga obukulu kwali kutaasa bulamu. Ndugga abakuleka abantu bano niye n'agenda bugenzi aye tomanya kyandizeeko wadde kadari tugitwala naye tomanya kiki kyandimutuuseeko, tomanya yandisimatuse n'atafa naye omusaayi ne mugenda mu bwongo, tomanya kikyandibaddewo. So nze nsaba nti before we criticize let's first appreciate ensonga zijja kubanga zitambula bulungi. Omukama akukumire sigadde nze muzikala haja Abdulmulaz Shafi kulwanga kanano kabakafa abakategeera. Bye.